Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ne dogozi nze IBRAH Mukasa. Yona josinzira okubanga otulaba tuli wano nchali South Africa. I'm still in South Africa. South Africa wano ngenda kumalawo ko ebbanga eriwerera ddala nga ntunulira ebintu bingi nnyo n'abantu ab'enjawulo, issues mpitirivu nnyo. Tuli ku extra digest mugoba nsonga. Iranga akadde kano tulina omukyala amanyiddwa nga Dutchess of Santon, my beautiful good friend, my beautiful sister, my homie from Kampala, Uganda, naye nga kati awangaalira South Africa wano, mwanyina nga omulungi. Wasaza akaviiri. Oli otya? Oli bulungi? Soko tolere ku bantu salaamu obabuuze nako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for watching IBRAH mwebale mugoberera mwami mulungi. Thank you. I love him so much. He's Thank my you. brother. Thank you. Thank you. Yes, Oli otya? Namne ndi bulungi. Wasaza akaviri aboke bayita batya? Akaviri kale. Sategedde nali nalyako, it came in my mind ngamba I think I need to keep my hair short. So tuli ku extra digest mugoba nsonga tuli ne Dutchess of Santon, my beautiful sister, muchala Sentebe, muchala chairman. Abasinga bwe bamuyita atenga tebamuyita buyisi bwe kiri. Tumukyaliddeko of course nagambye kampitewo ko mubuuzeeko, we are in her home. I'm so honored. Thank you. Tuchaddeko wano tuwayemuko naye tuli ku extra digest mugoba nsonga. Tuli powered by Roast Coffee Academy, basangibwa ku Alwada Molau Airport Road. Bakabi nnyo mu kutendeka ba baristas bagudde wetabye Kampala mu ggwanga Uganda najana nkombi awo. Atenga still tuli powered by Sun Cargo Shipping Company ku Arua Package Zimbe 14 Plaza SF Zone SF12 nga bano basabaza emali okuva China paka Mombasa munaku 18 zokka. Dutchess of Santon bakuyitani amanyago amatuufu. Amanya ganga amatuufu nze omumbejja najjuko IBRAH nachuka sali mchala musiramu benakula nabo bamanyinga najjuko Harriet naye eventually nachuka bwe nafuna obufumbo kuba omwana wa musiramu. That is very good. Yes, so I'm a converter nze Rashmi erinnya lyange ly'obusiramu era ngo omwana wange yemisaka siri Muhammad. Yeah. Sentebe. Chairman w'obusiramu e Pretoria. Yes, very good. Okinyonyodde bulungi. So oli otya omumbejja? Omumbejja tali bubi. Oli bulungi. Ndi bulungi alhamdulillah la mwebaza. Asobozezza okuwangula embeera ya COVID. So far so good. Tebibadde byangu for the past year tunyigiriziddwamu sifefeka but ndoza worldwide. I know. Naye alhamdulillah. Chansi yonna twebaza Katonda nti atusobozesa okuvuunuka embeera y'okugezesebwa buli olukya. Tuli ku extra digest mugoba nsonga. South Africa is where we are right now. Era nga omukyalo ono of course lwaki munoonyezaako. First and foremost azaalwa Luweero w'obulenzi. Ate Luweero w'obulenzi ye wali jjajja wa Alpha Haji Chiwanka. Eddala sijja kulyogera abantu munoonyereza gye Haji Chiwanka okuva w'obulenzi awo nkwagala nnyo jjajja wa Alpha ne jjajja wa Alpha omulala Hajjati bavaawo obulenzi awo. So nenesanga ng'omukyalo ono mumanyidde ebbanga ddene, mumanyidde Luweero w'obulenzi awo ne mumanyira ne wane South Africa nti emirundi gyonna gyenze South Africa abaddewo nga anyamba wano ne wali atengera ne mu kujja kuno kwe twazze okw'abasiraamu okulaba nga tukola ddalasa ez'enjawulo era yabadde musaale nnyo n'omwami we ku kakiiko akateeseteese okujja kwa Supreme Mufti Sheikh Kibaate, okujja kwa Sheikh Salim Bosa n'okujja kwa mugandange Hamza owa House of Zaka. Bano be babadde kakiiko akatusobozesezza okujja wano. Bano bakoze akakiiko ne kasonda ne bagula air tickets ne tula mu class eyakabi of course mu nnyonyi kasasulira hotels ezakabi. We slept in a 5-star hotel. It's a beautiful one. Ne batusobozesa okutambula, batusobozesa okulya, kunywa n'okubeerawo our well-being. So nenga bakamunoonyako tunyumyemuko naye. Of course sometime back nabalagako this brand
Dutchess of Santon je tujja okubanga twogerako mukyala najjuka abatula bagala kumanya ozaalwa Luweero w'obulenzi gye wakulira gye wasomera ojja otya South Africa wajja mwaka ki era mu nsi zonna lwaki si Juba lwaki si Kenya lwaki si Rwanda Burundi lwaki South Africa of all countries yeah, South Africa since Nigeria ndera pase nina friend wange since my childhood bamuta mchala na Magembe Juliet kati twabera fene Uganda twasoma fena ne tukola okusokwa Uganda nga tuli fena nangamba kansoke entuke yondabe alabe ground that is good bwe yatuka obambite yafuka watima yampita nangamba olaba mumbeja jangu tugezeeko that is good nandetera natuka wano mu 2011 naye ngo mchalo yogo natukirako sister wange so watuka 2011 wano first time in South Africa yakuyise tebyali byangu nabawo coping up olw'ensonga mwali mu winter natukira mu winter gwali mwezi gwa kusatu embera nga yanjawulo ddala n'ebyokulya manyido kulya kutoke ate oluwombo ebinyeebwa muwogo lumonde wanubera mu fast foods tubanya mu fast foods ate era n'omuche tulya nyene emmere muche omuchere gulinga oguli plastic tegutegereke ku muchere gwenu tulina omuchere gwo bakola mukole abakola mukole ogusinga bakola mukole so embera tiyabeera nyangu naye alhamdulillah ala nasasira nengena nakachinga extra digest mugoba nsonga kwe tuli n'omukyala Dutchess of Santon gwe tuli naye akadde kano muna Uganda wangalia South Africa tuli South Africa one of course she has a brand Dutchess of Santon gwe tuli naye olunaku lwaleero njagala tutunuulire bw'otuuka wano nomala coping up obulamu ne butandika okutambula bubadde butya wano bwo emirimu gibadde gitya mirimu ki gy'obadde okola mirimu tegibadde mibi okusooka nasooka nengenda ku ssomero nensooka nensomesaamu Johannesburg nengezaako naye era nekigaana kati bulwo associatinga n'abantu ab'enjawulo ideas era opens up your mind yes so nafuna mukwano gwange omulala nangamba if you can do transport can do naye engeri nali omwana omuwala nakitya nengamba ebya transport nabisobola emotoka ejja kuba yingini nga sibitegedde oyiro simaya tesiyono nebimbuzabuzaamu amidist wenafunira omwami wange nemufuna ate ala nansasira ng'olwedde business gye bansomedde gyakola yes netubanga tukola transportation up to now kyolimu thank you tuli ku extra digest mugoba nsonga tukola ne Almeredian Ventures Limited entindaawo nga bano abatwala abantu kuba kyeyo ekata beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo Almeredian Ventures Limited basangibwa Ntinda bakutwala okuba ekyeyo ekata strictly only in kata ate nga yo abadayina farm bayina supplements bayina fertilizers bayina organics ezakabize wetaaga omwami n'omukyala tuli South Africa wano ate tutunuulire of course ensonga ez'enjawulo n'abantu ab'enjawulo at the end of the day ndagala tutunuulire the brand Dutchess of Santon ogitandika otya yo Santon chechi tutandike tumenya Santon chechi Santon Kibuga it's one of the beautiful cities mu Johannesburg ekibuga ekyo kitulibwa musijja gamba bagaggabo kane kirimu classic things mu ebintu ebirungi n'abantu abalimu of course balungi era Dutchess mundaba so IBRAH okuteekako nti Dutchess of Santon the name Dutchess it is I will say it is a name to me jenneteekako tewali yali nteeka eryo then I had to include ekifo kyembeeramu Santon neteekako Dutchess of Santon but Dutchess simply means bw'oba okiwadde time not spellinga bulungi noteeka mu Google it means a woman of highest rank so you're good I think I'm high I know Nkulaba so Dutchess simply means woman of highest rank. That is very good. Siri oli Dutchess abeera mukyala wa mulangire Bungereza abantu bachi confusing am katini yes so erinnyere bwe nali ewa nempulira nga limpadde emirembe because according to where I came from where I am now I deserve the name. Thank you njagala kati tutunuulire Dutchess of Santon
mukola ki muli into what basically? Dutchess of Santon basically tutunulidde ebintu eri under a lot of things bye tutunulidde. It's a brand that we're bringing up naye nga tufocusinga nnyo ku bakyala ku baana abawala tulina ebintu bingi abaana abawala bye tuyitamu but there's no support so kino erinnya lino brand bweyimuka nga eyimukidde mu kintu ekyo kiba kikolera ddala amakulu ate era IBRAH njagala nnyo n'okuyamba bw'oba weetegereza last year natandika project yange eno era nengezaako teekamu amaanyi nina mukwano gwange brother wange gwe nkolagana naye bamuyita Abdul Omdiri Bada Sempija ali Uganda tulina organization yaffe gye tuli mu kusetinga tuyambako abasiraamu mu bisiibo bakateeyamba netugezaako kubanga tugula emmere sente enkalu nazo ne tubawayo ekitonotono tusobole okulaba nga tuba pushinga so basically tutunulidde okuba ntwagala kuyamba. It is not for only me tinze njagala okubeera waggulu. So Dutchess of Santon mukola ki? What do you do? We're actually focusing more to do clothes, perfumes, amasawa, inshallah. So brand yaffe twagala focusing ku ekyo naye ate era still ngeyina abantu bawansi beyamba. Okay. Muli abaana abo bwe bataba Extra Digest mugoba nsonga tuli n'omukyala Najjuko aka Dutchess of Santon gwe tuli naye tumukyaliddeko wakaawe wano okulaba nga buli kimu kitambula bulungi alhamdulillah. Dutchess of Santon established 2019. Yes, it was established 2019. Idea ojijjawa? It was my own idea. Lwaki mu bintu byonna watunulira clothing line lwaki kwagala kutandika clothing line? It is really good because people love fashion. People love fashion, so I want to focus more on fashion. Fashion tegwako IBRAH. Anytime we just change mulembe kukyuka bukyusi. Yes, nenga fashion esigala eri on top. Okay, I think that will do much. So far what is tangible or what is visible ebikoleddwako omuntu aliyo byayinza okulaba n'amanya nti eno company oba label oba clothing line eri on the move etambula? Already eri on the move era abantu abakozesa nnyo social media bogenda ku marketplace products zaffe kweziri t-shirts kweziri you can even bring in your own outfit n'otugamba tukuteereko ekindi label yaffe ne tukuteerako everything is online for now naye nga we're looking forward okola ate ekisingawo tufune edduuka mu mall and setting abantu receiving batya product ya mweno. What is the response of the public? Responding towards this cause? The response is really good and I'm so happy. Njagala okwebaza abantu abali Uganda, bana Uganda mikwano gyange abasinga bamagidde IBRAH. If you can give it time, abantu abasinga balina t-shirts zaffe, balina enkofiira zaffe nga kuliko label yaffe. So that's how far it is and people are really getting it. How do they get bumper orders? I make them here, then maybe no bitikane bigenda. Yes. Okay. Sometimes through DHL. Yes. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tuli South Africa wano. Of course tutunulira ensonga mpitirivu nnyo. Abakyala bangi nnyo omulembe guno abavuddeyo ne batandika okwekolerera. Bangi nnyo bakola because bayina ababatunulidde bangi nnyo. So tunoonya abantu abalina kyebongera ku industry, tunoonya abantu abalina kyebongera ku economy in one way or the other, abantu abongera ku society. People are transforming society through what they are doing at the end of the day. So nti omukyala bwakeera n'atandika label oba line, fashion line oba clothing line, naga nti njagala kukola kino. Mucho tutunulira ebintu bingi nnyo. Ebintu bino bwe babiweereza Kampala bisasula omusolo, wano bisasula omusolo, ayina ba employinga, ng'omuntu tatudde kudda mu mboozi ya kabalaza kunyumya ku bantu. She has something that keeps her busy. Nebigwa mu koweryo ate on the other hand atulaze nti adduukirira abaana ab'obuwala, abakyala, abasingle mothers, nga kwotadde n'abatayina muwasirizi n'abasiraamu mu biseera by'ekisiibo oba mu mwezi gwa Ramadan. Roughly saawa eno olina abakozi bameka? Oli mu bakozi nga bameka? Benkola nabo soka tukyali 7. Yes, we are 7. Wano oba bali Uganda? We here in Uganda. Okay. Yes. Ku online kuno
kitambula kyekintu kya online. Out there people have not embraced online so much, online business. Abantu bali mu just kwa digesting mpola. But with the time abantu bajja kubanga bamaze adopting. Kitambula kitya gwe? Kusaidi yange kibadde a little bit slow, but it is okay because as ngabo kyogedde nti abantu bali so much onto online kutunga ebyo ne we trying tugezaako. Actually lwaki twagadde nnyo tukitambulize online olw'ensonga we haven't decided tusooke South Africa tuteekawo edduuka tusooke Uganda, so twagadde tusooke tukitambulizaawo, then afterwards tugenda funa address entuufu bwetuba tuteeka brand yaffe abantu batusanga and everything. Okay. Njagala tutunuulire issue yokukeera kumacha nti there is that feeling abantu baffe betanira nnyo ebintu by'abazungu ennyo nti products z'abantu baffe abantu balina engeri gye bazirabamu. Gwe eyo challenge ogihandolinze otya? Challenge nzibu ya kuhandolinga naye ndi mugumu mucho olw'ensonga kati lebo abasinga ze tusinga okutunulira Louis Vuitton abantu abo batandika nganze batandikira ku scratch nganze. I'm not basically standing on t-shirts nga abantu bayinza okiraba nti we are so much on t-shirts naye tulina dresses tulina n'engoye z'abasajja era time egenda tuka lebo yaffe IBRAH nga tekyali displayed one nga we have to put it somewhere ku kalebo kanake mabega anywhere akatali so that brand yaffe babwetu kati brand yaffe bwelina okukula challenge weri nti sijja kuyita kuzaalawa but people don't believe much nti kisoboka they are very own in our yes, but when you support your own definitely you're taking me there and women please empower me. Women empower women. We've got a lot to do. Thank you. Empower women. Yes. So IBRAH challenge ways it, and I'm not looking at the challenges right now. I'm looking on how I can go far about it. Thank you. Tuli ku extra digest mugoba nsonga tuli ne Dutchess of Santon. Tukola ne Roast Coffee Academy ku Alwada Mola Airport Road UAE Abu Dhabi. Wejjo kubanga obasanga batendeka baristas bakafulu mu coffee roasting balungi nnyo era nga bakugamba nti betande buli kimu kitambule bulungi ate nga yo Sankago Shipping Company esabaza mali from China to Mombasa in only 18 days. Baina transport eyakabi, baina warehouses ezakabi, bakuyamba ku clearing and forwarding buli kimu nekitambula bulungi nnyo. Basangibwa ku Alwa Park ekizimbe 14 Plaza SFZS 12 omwaliro ogwokubiri ojja okubanga obasanga buli kimu kitambula bulungi. On social media abantu babafuna batya abali agadde okwetanira products zammwe social media handles zammwe ziri ki? Tuna Facebook, tuna Instagram, tuna Twitter. Era oteekamu Dutchess of Santon. Dutchess of Santon tuba tujja. Okay. Yes. Lastly natuzika nga tukuleka abatulaba oyinza bawa bubaka ki obusembayo the women out there, the girls out there, the mothers out there. The best message I can give ba mirundi esatu naye kanjawule abawala abato abakyali abaana abato nga you a girl child I encourage you ngochena chance soma and still focus abakyala oba abaana temwetaga kutunulira abasajja baka okubawa you can still do it at your own abawala abavubuse nga mutandise okola focus much you can still do it era nsaba IBRAH buli mwana yenna wali omuwala bwaba badde yagwama amaanyi you can still do it you don't need to have a lot of money, you don't have to be rich or ova mu family rich, you can even stand on your own. Choyina okuba nakyo IBRAH okusinga mpisa kikulu nnyo discipline neddiini kintu kikulu nnyo buli bweweesigama ku Allah yonna eddiini gy'oba osaba it's very okay naye olina okumakinga sure nti IBRAH ebintu byanguwa nnyo ng'olina empisa ate ng'otya ne Katonda kikulu nnyo ekyo kikulu so ekintu ekyo mukitambulireko nnyo kiwanguza IBRAH. Thank you. Tweyanza nnyo tweyanzege. Of course tugenda kwongera okunoonya ku mukyalo ono. In our next interview tujja kugenda wakolera ku Santon ku plant ye wano tunyumirizaamu waka tujja genda wakolera ku factory ye tulabe process how they print these t-shirts bazikola batya different designs different colors tuongere okwogeramu. That is the next interview we are going to do with her inshallah mu bbanga etajja kubeera lyawala nnyo. Njagala ko bazobuddebo. Thank you so much. Tumira ku bantu bo
Thank you so much for that. Njagala kansooka okutumira omukyala yansindika n'ondabako IBRAH. Omukyala nambalirwa Teddy aliwo obulenza we mama nganzaala. Nentumira daddy wange era naye ali ne mami omwami Setimba Steven abantu abo be banfudde ekyendi Good. mbagala nnyo nenyongerezaako mikwano gyange omuli ali Makalanda Lugo. He's a very good friend of mine. Nenyongerezaako omwami wange. He has never left me behind regardless. Nenyongerezaako baganda bange basasabas bange bali babiri wano Julie Namagembe Sumaiya omuwowe mwena mbagala nnyo. Ntumiddeko Abu my own brother. I know. Don Abu, salute my brother. Don Abu, Abdul Mdidi Bada, Tomideko, we can still push this far. I know. So we can get there. Makwana bange menambagala, niba clients bange mwebale kumpagira, mwebale kunjagala. We're still going places. IBRAH, na webale nnyo mukwano. Thank you for loving me. Think different. Dutchess of Santon, established 2019. Tetugenda kubanga tusuka wano. Special thanks to Mwami Akasirivu Sentebe wa Obusiramu mu Pretoria. Special thanks to my big brother, my main man, Ali Mawale Kalanda Lugo, a South Africa. Large upon yourself. Special thanks to Don Abu, my brother. Special thanks to Fahad, my little brother. Olifo Weizao Nkwagala nyo Fahad. Then greetings to the rest of the world. Team Jentambula na of course Daniel Mugoya, Keith Kanabi, Tony Senabulia, and Idris Rukwabo. Remember, abo bebavuga fire eno buli kimu ne kiguka. IBRAH Mukasagemanya gange njala kubebaza muganda nkwagala nnyo. Thank you so much. I love you too. Allah akunkumire. Allahumma amin. Thank you. So see you next time. Love you all. IBRAH Mukasa is my name. I sign out as